abawagizi batabukedde Farida Nakazibwe lwakuba make-up n'amukaddiya. Ate ye headmaster w'essomero agobedwa ku mulimu lwakusanga ng'atamidde. Ago n'amala galinde mu bujjuvu. Nkubuuzaako, nkulamusaako, egigenda gitya gy'otuusaako engalo, ogo wenna eyeekuumidde ku Twistalk TV 256 oli ye YouTube channel kwoli kogenda maaso n'okuba nti ofunira updates zino zonna eziba zigenze maaso n'okuba nti ate zituukawo waneeno mu celebrities baffe. Genda maaso n'okuba nti oyongera okusubscribinga ssaako n'okuba nti weekuumira ku mukutu, teekako akade osobola okuba nti osoma buli story gye tuba tukuteereddeyo. Tugenda kuba tukikuba daily oba okitegeera. So amawulire genkuletedde Farida Nakazibwe ng'ono mumumanyi asoma amawulire wali eri ku NTV akawungeezi. Ono nno bafaani bamutabukidde ne batandika okuba nti bamuŋŋoola olw'endabika gy'alabiseemu ku TikTok. Wali wabadde agezaako okuba nti ate ayina video gy'akola oluvannyuma lw'okusoma amawulire. Baneno ba TV presenter ndowooza ba NTV balina eddembe bavaayo ne babaako n'engeri ate gye beesanyusaamu naddala okuba nti bakola zi TikTok zaabwe nga bw'omulaba awo. So Farida Nakazibwe oluvannyuma lw'okuba nti ate yamaliriza okuba nti asoma amawulire yasazeewo okuba nti ate agenda n'akola ka video alabike nti ate akateeka ku TikTok, wabula abafaani bo bamukozeemu ebintu ebirala nga bw'omulabira awo bagenze maaso n'okuba nti ate bamuŋŋoola olwa make-up gwe yabadde yeekubye ate ategeerekese oba okitegeera. So ye mbeera eri ewa Farida Nakazibwe. So mawulire amalala headmaster oyo gw'olaba mu bifaananyi awo oba gw'olaba mu kavidiyo ako wesomero erimu yasangiddwa ng'atamidde bukulwe. Ejjukira omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'ata amasomero n'agamba nti ennaku z'omwezi nga 11 amasomero gagenda kuba nti ate gateebwa abaana basobola okuba nti baddayo ku masomero, wabula abakulembeze abamu ate nno ng'okwotadde ne headmaster oyo gw'olaba yasangiddwa ng'atamidde. Ono nno yasangiddwa chairman yamukutte n'amutwala bukkolokkolo mpaka ku poliisi ng'amulanga okuba nti ate ayagala okusomesa abaana ng'atamidde. Headmaster ono kwegamba bamukulugusizza mpaka ku poliisi eri awo okumpi ne bagezaho okuba nti ate bamuvunaana omusango ogw'okutamiira mu baana oba okutamiira mu lujjudde oba okitegedde. So ekyasinze okumukaabya headmaster si kuba nti ate bamusanze atamidde, nedda. Ye yabagambye anti bamusaasire baleme musiba, baleme musuza mu kkomera, omulimu ne we bagumuggyako ne we bamugoba ku mulimu kasita tebamusuza mu kkomera. So headmaster bw'atyo bwe yalabise ng'agezaako okuba nti ate yeewozaawo ku ludda olwo. Bamukunuddemu amandaazi mu nsawo ssaako ne walagi headmaster kwegamba byebyo ebiri ku sayidi eyo ate ng'abyagala bitya oba okitegeera, tayagala kumanya yeyenywerako engege oba okitegeera. So ye mbeera mweri byebyo biri mu ggwanga. Headmaster yafukamidde ne yeegayira bamusonyiwe naye nga buteerere baalemeddeko ne bagamba nti headmaster tugenda kuba nti tukusiba osobola okuba nti oyiga essomo lyo. Twistalk YouTube channel kwoli ebyo ne byonna obisanga wano Uganda. Mugende maaso n'okuba nti ate mwongera okusubscribinga ku Twistalk TV 256 tukwatagane omulundi oguddako.